Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku Beyond the newsroom omukutu abalungi abatulabeera abatugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo era gye musinzira njagala okubeera nga mbeebaza kwoteeka obalamusaako buli ssekinnoomu mu kiti kye bawulire agengene maaso n'okubanga gatambula si malungi yadde akamu n'akeddagala embeera y'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni tebabulwa amanyikiddwa bulungi nga Janet Kaguta Museveni oba Kataha Museveni embeera ye oba oliawo tewuumisa nakabululu era wetwogerera ku budde buno bwennyini bagenzi maaso n'okubanga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bagenzi maaso n'okubanga bamuggyako okubeera minisita w'ebyenjigiriza oteeka ebyemizannyo era butereevu nnyo Jess Muyingo n'ateekebwawo nga minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo omujjuvu ow'akaseera. Bino nno bigenze okuddirira nga General Museveni akavaayo okutegeeza bannansi embeera omukyala mwali bingi mbikuleetedde byobadde tomanyi kitalo nnyo ebya Kafeero byo biranze abaana abamu bagambye bakufaafaagana ne bannaabwe bo tebakkiriziganya na bivudde mu DNA abaana 25 okuvaako okutya bana nga be babe ndabyekaawo bamuyise Thomas Tayebwa agambye nti bwe kiba nti noona afaanana ennyo Kafeero si wuwe ekyamazima abazadde tukole DNA nga tukyali ku nsi. Bingi ku ebyo byensobodde okubanga nnondobayo ate era nkuleetere munywanyi osobole okubanga naawe obimanya. Erinnya nze Deni aliwo okuweereza nkutegeeza nti tutambula ne Like Mobile bano nno nga bo bagamba nti gwe yeetaaga ogula airtime oba data wa Like anyiga banyezi *217*533# osobole okwegatta ku mpeereza esingirayo ddala okuba ey'omutindo hoteera ey'omulembe omulungi ennyo nnyini ddala weewaawo. Sagala kubanga nsukkawo okujjako okusaba video gimpere like ate bw'ogiwa like ejja kudduka etuuke ku lisa kino mwasobola okubanga gifuna mu ngeri y'emu nange gwe mulundi gw'ogusoose tulaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'oba omaze osubscribinga ku mukutu guno kitegeeza you've become part of us then now tuba tugenda tambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Njagala nsooke nkuwa ebigambo bino bya Innocent Tegusuulwa tubyokadde tumuwulirizeemukko katini. Akaluke kalangala ak'omukyala alina okusikira Helen Nakimuli kawedde. Engeri gye kaweddemu y'ensonga. Okusinziira abaabaddeyo bannyonnyola obubbi obwabadde muli effujjo n'enkola yonna etategeereka yabadde mu kalulu ako. Ngenda kuba nkuyisa mu kalulu konna okalabe okategeere gwe weesalirewo naawe olabe Uganda weeri weetuuse. Oluvannyuma lwa Helen Nakimuli okutuva ku maaso okutufaako bali balina okuteekawo by elections yabaddewo okuvuganya okw'amaanyi kwabaddewo w'abantu babiri kwabadde kusingira ddala kuwa NRM Nampala Irene owa NUP kwoteeka owa NRM omukyala Aida Nabayiga. Kusinziira ebivuddeyo ebyalangiriddwa returning officer yagambye owa NRM Aida Nabayiga yafunye $1,242,642 naddirwa wa NUP Irene Nampala 7,474. Ekyabadde ku ground kyenjagala otunulire oluvannyuma tutunulire kiki wa Uganda gyeraga n'obululu. Isi ekola omulimu gwayo, poliisi ekola ogwayo, ebitongole by'okwerinda bikola ogwayo, NUP byeyogera bituufu oba si bituufu, NRM byeyogera bituufu oba si bituufu. Ndoza tugenda okubanga tutandikirawo. Naye kibaddewo olwaleero ate guno gola tekubangawo kubanga bazze ku mmeeza olina gyewa akatabo n'akatwala naye n'akatiikinga ate n'akakomyawo era n'akatiikamu. Nkugambye police station yemu ne prison officer bimutabudde n'anyiiga n'agala endozi gye nate kisusse n'ayagala okukwata kamera nnyonnyole ekibaddewo nannyole bakama be naye nnyini atwaliddwa n'aggibwawo. So akavuyo akabaddewo nga buli polling station gye bamanyi nti basobola kugiwangula
kubanga eno kulukala tulina ebuwagizi bungi nnyo nga national platform nga mukyala eri Nampala tuba tulina ebuwagizi bungi balowooza nti engeri yokka ey'okubukendeeza kukwata bululu bajje babuyiwemu ku kifuba era singa bannamawulire mbadde okyemanyi mbadde mugoberera bulungi ne babuyiwamu naye njala kukuba ekyokulabiraku butuusa ate mu kujjuza DR forms ng'oggyeko bwe bayiyeemu obukyamu nazo badde bakukutanga bazikyusa eno giraba twakkanyiza ne mwami byabakama kyamani wakakiiko ebyokulonda olunaku lw'eggulo nti ng'oyala okutereeza ebyokulonda ku lunaku olwaleero ekyuma kirina okukola buli mulonzi ajja kubanga kibayita voter identification kyekyuma kikuyamba okugamba nti musajja mukulu ono mulonzi wa kitundu kino ono si mulonzi waliwo abantu bangi abaleeteddwa kuba mu bitundu ebyenjawulo Masaka eyo abamu bavudde Kampala bamutwala bibano gabe Kampala tubamanyi naddala badde babakutte kibooko ebivuka byawali mu kisenyi mu Kampala ebimu tubimanyi kakati ekyuma ekyo twakkanyiza nga kirina okukola okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 10 naye buli akalulu bw'ojja gwe omulonzi nga bagenda okukakwamala kasikaani nga kateeka mu kyuma ekyo kigamba nti ekyuma kikawandiise mwekali mu data era bwe tuddamu okugenda olw'eggulu okubala tuddamu tusikaani nga tukakasa nti obuli 12 bwe twalonze ntubusikaani era bwe bulimu tukedde ku makya saawa 12 ng'abaana bali wano aganye receiving baluwa ey'emulugunya nti kufulu eziri ku ki ku bubokisi zaawukana ne kufulu ze bataddeko nga ziva e Kampala n'atuyita nti akale mujje mu miitingi bakandesi bali bataano bakandesi abana ng'oggyeko wa NRM ne bakkaanya nti abannange tugule bokisi zino tukakasa oba bye bateekeddemu e Kampala byebiki byebirimu omukulu aganye nenogamba kale kiriza mu buwandiike nti kufulu ezavudde e Kampala size kufulu zirusanze kuki ku bokisi nakyo n'agaana ekyo kikulaga ki ekikulaga nti waliwo obutali ki bwenkanya ate nga ffe kyetwagala a transparent electoral process etteeka ligamba section 37 of the Electoral Commission Act of Parliamentary Elections Act egamba nti Electoral Commission shall provide the Electoral Commission ejja kuwanga enkalala za kufulu zonna eziri ku box zaazo ngezwa abeesimbyewo bonna n'ebina by'obufuzi byonna ebirese ba candidates obutasukka ssaawa 24 okuva ku lunaku lw'okulonda bakikoze mu butuufu nnyo era kwe kuzuula nti kufulu eziriko nfu zaawukana ne kufulu mwami byabakama zattaddeko e Kampala era etteeka section 15 eryetteeka erifuga akakiiko k'ebyokulonda kawa liwa returning officer obuyinza obuwuliriza ensonga n'asalawo bw'owuliriza ebigambo bino Innocent Gusulu atugiddewo highlights zino ng'ebintu byonna we bitambudde anyway enze nno sigenda kwongerako kyange yadde ekimu bwe kiti wabula okugamba nti amawulire si malungi era tegawoomesa nakabululu naddala eri oluuyi olwa NRM banywanyi eno embeera ya Janet Museveni yangedde okutabuka wetwogerera nga Jesse Muyingo yalangiriddwa okubeera minisita w'ebyenjigiriza kw'oteeka ebyemizannyo era bagamba Dr. Muyingo steps in as acting education minister as Janet Museveni recovers from health score. Then waneno ne batugamba President Museveni recently reappointed the First Lady Mrs. Janet Museveni as Education and Sports Minister. Ebyo bigambo bya Daily Monitor era gyasinzidde okubeera ng'etuweereza bineeno. Katusuubire oba oliawo abamu bye balowooza si bye bituufu oba oliawo nze ndiwo bbawa bwe bintu nga bwe bitambula. Abamu ku baana ba Kafeero bagaanye ebyendaga butonde era ebivuddeyo bagamba tebakkiriziganya nabyo. Ovuddeyo ogambye nti abaana bali bana luli baali bana tebagasseeko ati batoddeeko nze nali suubira nabirabirawo mwanda ku pulogulaamu ya taasa amagago okubukedde nga mpa ensonga gye bali balina osobola oziikulamu muzeeyi ng'egi bamuziikulamu abaana abamu tebabategeeza okitegeera bakikolanga bo wadde tutuganye gavumenti yavaayo tuyamba ate njabategere nti gavumenti si yasaba okuziikula Kafeero famire ya Kafeero yasaba okuziikulani
bazikule Kafeero kati soke tuwebuuze sawa ya leero ng'omusayi gukomyewo gwa abaana bana abaana abo bona abadonga nange kwendi ku baana 25 abaana abali era abaana abana kati bade bameka kitegeeza nti tebongeddeeko tebakoze eki nze ndowooza nze nganze ku lwange nze ngenda sigala nga siri mumativu kuba nina mami wange ali wabweru era ngenda kuvaayo njogere mu mawulire oluvannyuma lw'ewiiki emu nga maze okwogera ne maama eshegera we maze okwogera ne maama nga wekiba kyetaagisa nti abantu bakola apiiru tolitalimu apiiru n'oba osoma ebyawandiikibwa buli kimu kibaamu apiiru okitegeera so kati ogenda mu kooti kati sawaero kati sobola agenda mu kooti nga mbinya kubyogerako ndowooza mu wiiki ngemu maze okwogera ne maama kubanga kino ekintu kisoboka ne baddamu ne bakola omusaayi omulala ogutegeera era buli mwana awulira nga alina amazima nga oyo y'omu ku baana ba Kafeero era yavuddeyo n'agamba nti bino byonna byalaba nedda takkiriziganyizza nabyo era omutabani agamba nedda twetaaga okulaba endagabutonde entuufu bino byobbe batulaga tetukkiriziganya nabyo yadde akamu n'akeddagala leero mbadde ndi awo nga njogerako Koleko Jakagato akawungeezi k'olunaku olwaleero naye tetusodde banga tukola one-on-one interview nengamba kamba nyumize ku mboozi nantegeeza nti Kafeero atuuka okufeera ffenna tubadde tukimanyi bulungi nti Kafeero bw'aba n'abaana tebasukka 5 era n'agamba kino nakibagambako dda mu mawulire nti abaana ba Kafeero bali 4 era n'agamba nti Swazi bw'ataba ku baana ba Kafeero awo tumanya Kafeero teyazaala era erina ensonga ze neekusifu zaagenze maaso n'okuba nga ntegeeza wabula ate era n'atugamba nti ffenna tukimanyi bulungi era ne bisirikirwa avaayo n'akibagamba nti akaseera katuuka Kafeero ono yalina kye bayita low sperm count ekyokubeera nti omuntu alina low sperm count tekitegeeza nti tazaala naye ate wabula aba n'enkwaso ntini nnyo nnyini ddala kati enkwaso ezisobola okubeera nga zigenda maaso n'okuba nga zigimusa oba tukiyita tutya okubeera nga tukiyita fertilization anyway mu Luganda munnyambeko oba nga zigimusa amagi ago okufoominga omwana oba oliawo zibeera ntini katugeze nti buli lufulumya singa oba ofulumya millions 10 eza semens oba eza sperms kitegeeza nti ono omuntu bw'aba alina low sperm count nga asobola okuba nga afulumya 13 definitely wabeerawo omukisa munene nnyo okubeera nga tasobola kubeera nga azaala buli lwaba yeegasse tukirabye mu basajja bangi nnyo nnyini ddala era betumanyi ne betulabyeko nga balemereddwa okuzaala ebbanga lyabwe lyonna just olw'ekizibu ekyo ekya low sperm count ekyo nno nga tukitadde ku mabbali tuyinza obutakyesigamako nnyo naye tugambe nti DNA zombi ez'emirundi ebiri bye zikoze bikyamu era si bituufu ndabye Thomas Tayebwa yagambye nti bwe kiba nga DNA esobola okuba olw'omwana wa Kafeero ono w'obulevu oyo omuzeeyo bufaananira ddala obwa Kafeero then kino kintu kirala kyennyini wala tusaana okuba nga tukola DNA ku bantu nga bakyali balamu bino nno mwanattu gye bitutwala bwe pompawo n'omu ayinza kutegeerayo wuliriza nno n'omuwala yaani ye nagawa wuliriza ebivudde mu musaayi kyekirabwa n'omwana omuto ayonka gavumenti erina nsonyi ng'ogiwakanya naye nze simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abana luli n'olwaleero be bakomyewo simatidde kitaffe tebandimuzikudde bandimuleseeyo tetuli bamativu wabula baabeewaana ne balooya baabwe nze ngenze mu kyalo gyendi kati wekinaagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala yakiri we ziba jambiya tuneetema ate amateeka gagamba seri wa Kafeero bwaba Kafeero yangoba kati ye yanzala mu Kafeero ajjanzijo nze wendi agambe mutsenguke ze wendi mwana ze wendi ate ndigumite nnyo omuwala abategeezezza nti gwe bw'oba gwe yamuzaala ewa Kafeero mugjeewo era mugobeewo ate n'abategeeza nti ali gumite more than or beyond what you expecting era abaga ono yennyini nno yakoze statement egamba nti ne bwekuba kujjayo majambiya tugenda gajjayo tujja kwetema lwakiri bwe biba biganyi mu mateeka waliwo engeri endala kati okweroga kugenda kujjaawo kabazuukusa omuzimu gwa Kafeero munampulirira bagugambe tigumbula wulira labanga bwe bibadde wala ebivudde mu musaayi byebyo abaana ba Prince John Paul Kafeero bebo bali abaana 4 wanabeerawo abaana abalala bagalo bakebera data banka yaffe yawano eya poliisi
tusigaza endagabutonde w'omugenzi Kafeero ate ne Wandega tusigaza endagabutonde y'omugenzi Kafeero kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafeero kati ne Gurunet naye akole ki waddemba okujja so njagala okubayozaayoza mmwe naye temuboola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi emmali y'omugenzi nga bwe muli abaana mwekolemu omulimo mulabe ng'egye mugenda okuddukanyamu estate ya data wammwe music waba ayina ebibanja byayina byonna mubiddukanye mu mazima nga bwe muli abaana mwerondemu omukulembeze atya oba mwena mubeere basigintole mu kampani y'omugenzi Kafeero mbakubiriza temutunda amaali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda mukolere wamu ate muwe bakojja mmwe ne baanko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa bwe mbanga mwabasobyako nga mwabavuma yekyansi yene y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe owulidde so ne basenga bammwe oba olina gwe wasobya mpaka zindala kalala ayidi ya the microphone so njagala abaana basoke boogere buli mwana muwe omukisa ayogere Minister abo be baana bana ku bana 25 Seguya natugamba bo baali bawera nno 8 era tetunnaba bangi bakyajja wuliriza Seguya wa Bukedde TV abaana bali 40 abaana babeera 40 naye ndoza percentage nene bagamba bali bana ne 40 be bali abakafeero Kafeero bwe yafa twakola amawulire nga tulaga nti abaana bali 36 ono taata waabwe mu mamanyi nende kati abaana bano ku ntaana babaleetanga buto Swaziniga n'emyaka nga 8 oyo gwe musinga okumanya kuba Swaziniga ye face ya Kafeero ndaba nkuba yekubye nga tujja ogumala gutulebuukanya nga gawa mwezi ati abaana ffe twabezaalira batuyita taata ziba mpita taata so baali bato bonna tebategere baali bambadde black nga bambadde ebiriko Paul Kafeero rest in peace naye gye byakkira nga baga nti bali bana 4 naye nga tuffe twanika 36 twagenda okumanya nga beeyongeddeko ate abalala na tugenza okukebera ddiini nga bali 4 naye nze nteebereza bwete Kafeero ono abaana bali abaali abakulu abaasooka oyinza okukakkana nga be baana abaasooka oyinza okukakkana nga be baana nga singa akyali mwavu wabula enkwaso zaatuuka nga zikendeddemu amaanyi eza Kafeero olw'omwenge awumula emirembe ffenna tunywamu so si musango ate naye yali agwenyumiza myo mu dipo nazigala n'olwekyo weewekanga nga abaana asigazza nga 8 oba 10 teweewuunya ebyo by'owulidde bwe biri Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli erinnya nzedde nitusinkane nga guludde nakkiriza bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.